and I'm not gonna lie, like music has been part of me, like low-key before I could even talk. Because a lot of people don't know, but like my dad is a huge artist where I'm from. Mutabani wa Dr. Jose Chameleone Abba Makasi kuva dda nga muyimbi munnange ng'akyali muto. Mwana mulenzi ono ayagadde nnyo omuziki kuviira ddala mu Uganda. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako wali yabadde munnange mu interview actually ku mukutu ogukyasinze ate okuba ogwakabi mu America. Oh my God, byonna gye byaggweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo. Ate nga mutabani wa Shiba Kalungi obadde okimanyi nti nno awezezza munnange ate emyezi essayidi eno gabadde mazaalibwa ge. Kakati nno kansooke nkutegeeze nti Abba Makasi munnange omuziki gwo agutadde ku level muganda wange ennaku zino omwana ali siriyasi, kye bayita siriyasi. Omuziki gwo agutadde ku level eya waggulu era nga by the way omwana ono ndabyeko ko wali nga ali mu kushootinga video ey'oluyimba lwe actually olubadde lukutte omubabiro okwetoolwa munnange ate emikutu. Era nga ku sayidi y'emu avuddeyoko wali ku mukutu ogumu nga ali ku interview eno actually abadde n'ebyali mu ku answeringa bibadde nga bingi nnyo naye okusinga ye agamba nti nno kuviira ddala mu Uganda ng'akyali muto munnange ayagadde nnyo munnange ate okuyimba era nakati. How long have you been making music then? So you're still young, you just turned 20, happy birthday. Thank you so much. Low key, bro, like people ask me this question all the time, and I'm not gonna lie, like music has been part of me, like low key before I could even talk. Because a lot of people don't know, but like my dad is a huge artist where I'm from. So like just watching him and like the processes like he went through and did, you feel me? Like we had this whole setup in like my house growing up, you feel me? Mm-hmm. So I just kind of got to see like the insides and outsides of how like melody progressions and like, you know, like beat production, stuff like that. I feel like when I moved here though, that's when I really found my voice. You feel me? That's when I really started like recording and like trying to get like, hey, let me see where this goes. But I'm not gonna lie, at the start is initially like just an expression or form of self-expression rather. Mm-hmm. But yeah. When you first started making music, did it sound like it sounds now? Not at all, low-key. But like, still at the same time, like it's my voice at the same time, you know? So it sounds the same. But I had a lot of Uzi inspo, like heavy Uzi inspo, you know? Like I damn near like low-key, like you would think like, you feel me? But I feel like as I got older and got exposed to newer sounds and newer music, you feel me? I found new inspirations and stuff like that. And, you know, I found my lane and what works for my voice and stuff like that. So, yeah. Yoyo nno Abba Makasi munnange mutabani wa Chameleone esayidi eyo. Njogera nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kuba nga nkuwa ebitambula ku mwana mulenzi oyo. Sigenda kubeera nga ndwawokko kankwongereyoko wali mu katambi akabadde kafuuse ettabbu ku mutabani wa Shiba Kalungi muyite munnange ate Amiru. Leero gabadde mazaalibwa ge. Omwana ono awezezza emyezi 10 bukyanga bamuzaala. Shiba Kalungi ataddeyoko kano akatambi kw'ossa n'ebimu ebifaananyi ebibadde bikutte ettabbu nga boogezako okulaba. Omanyi Shiba Kalungi actually ye mwana we asoose wemba nga sirimbye munnange. Ajjukira nti nno nalabako ko wali olugambo olwali lutambula munnange ati ku social media nti nno Shiba Kalungi alinayo munnange ate omwana omulala, naye labika ndowooza munnange si bituufu kubanga wano wekiri nti nno tusooka munnange ate kunoonyereza ne tusooka ne tuzuula. Naye nga Shiba okusinziira wali ajjukira nti nno yavaayoko n'agamba nti nno gwe mulundi gwe munnange ate ogusoose okusindika omwana. Kitegeeza nti nno gwe mulundi gwe munnange ate ogwasooka okuzaala. Mu byonna okuva lwe yazaala omwana ono yekka gw'abadde asinganga okuteeka munnange ate mu kamera n'amuggulirawo munnange ate akawuntisi
ku Instagram, ku Facebook, TikTok, buli wamu wonna n'amugwirawo munnange ati akawunti. Kiragira ddala nti nno ye mwana we munnange ati asookedde ddala mu bulamu bwe esayidi eyo. Kakati nno olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa ge munnange, tekikugaana kugamba nti nno happy birthday eri Amiru munnange. Omwana ono alina engeri gy'asanyusaamu munnange ati abantu oba munnange abawagizi munnange ati Bashiba Kalungi. Ndaba wali vidiyo ze zibeera zitambula. And you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hand. Cha cha cha! Yay! Oh my God, I'm a big boy. My heart, Baba. And you really want to show. If you're happy and you know, clap your hand. Cha cha cha! Oh my God! Oh my God, you clapped, Baba. Era ng'akatambi kano katredinze nnyo munnange ate okwetooloola ku mwana wa Shiba Kalungi. By the way, ali omu nno ku baana abakyasinze munnange ati okutredinga, abakyasinze okugetinga viral. Actually ali omu ku baana ab'abayimbi naddala wano munnange ate okwetooloola. Kakati nno bwe nti munnange ate bwe nkoze kakasa nti nno gwe kasitobera ng'osubscribinze, ebisigadde byonna bitulekere.